soko mpe Peace soke nono Peace akigalero bamba mutikiriddewa ate ko kwasomye ne Peace ndabanga ekinanka kyeki yasomanga ne ba Peace nga tewatugamba nti shiziyo alumni nti oyo gwe mulabaawo owakatambi alumni kinyabo kisomye eki dancing and gundi nedda bambi she's an engineer bano bagumisiriza talk about it I saw mechanics Nampeera graduates with bachelor's degree in software engineering. Yeah. Ata I can relate. Bwe tugamba muno simanya egunto tulako nyejja kwatika ejjakira. Nachiraba. Anenga Nampeera that is how of you this bounce village. back. Kuba mbyobo is beautiful. Abatamanyi Nampeera you can use Google. Tetujja bajjukiza. Peace Dian baagala naye omu kubagendo tikkirwa olunaku olwaleero webale n'okusoma ebitabo by'ekikulu. Bimenya nnyo ebitabo ng'olina okunoonya ssente bimenya. Gwe muzadde, gwe mwana. Webale Dian kusoma kati webayigase ku bakozi baffe baddayo ne basoma Rajabu yaddayo n'asoma. Bob akyasoma. Abasoke bamaleko abatanamako giro bali. Anoda ngamba bali ku machuwa entry. Bakozi kakali Dian ate producer nga tomwogedde Bob oyo ali ku maturity entry ani ate kwefu naye olutambula mu ba celebrities na comeback seeding tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula mu ba celebrities